General Muhoozi Kainerugaba, Uganda's chief of defense forces and son of President Yoweri Museveni, posted a message on X accusing the US Embassy in Kampala of hiding opposition leader Bobi Wine. The accusation was explosive. Coming from the commander of the armed forces of a key American ally, it immediately raised alarms. Even more dramatically, the general announced that Uganda was breaking ties with the United States. For a country that relies heavily on US military cooperation, this was no small declaration. Then came the reversal. Barely an hour later, General Muhoozi deleted the post and issued an apology. He claimed he had been fed incorrect information, praised Washington as a great friend of Uganda. Alright, kakati nkulamusizaako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kusinzira obango otuwuliriza. Balamusizaako nnyo mbakulisaayo obwakedde mukulike eggandalo lya weekend kansulenti byatambudde bulungi nnyo ddala. Kakati nno ebikeeredde mu weekend gye tuvudde gye tukubye oluku mu mutwe. Ng'ebintu birungi si birungi kyolabanga ekiwedde ng'amawulire gonna okwetooloola eggwanga gali mu criticizinga ensonga eyaliko mu ddiiro eya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Era nga kitegeerekese nti ku guno omulundi yandibanga tawona, yandibanga agendayo. Okusinziira ku bigenda mu maaso n'okusinziira akatambi ke mbateeredde kikulaga nti waliwo ekigenda mu maaso ekifumbibwa. Okusinziira ku bigambo bya Seneta byayogera n'agamba njagala okujjukiza nti bino ebigambo Muhoozi Kainerugaba yagenda obyogera nga talowooza kiyinza kuddirira, nga tamanyi outcomes, nga tamanyi biki biyinza kuvaamu, kabasa ki akayinza okuva mu bigambo nga bino. Naye ebyavuddeyo birungi si birungi. Kakati keesi ng'eno tesobola kujja yokka, ekyo njagala okitegeere. Kugirako n'emisango emirala gye baweekerako. Emisango egyo nayo giba tegirina bujulizi, naye nga baakutaddeko omusango weebuuza n'obujulizi gye buvudde nga tomanyiiyo. Tujjukira bulungi nnyo bwe baatwala Joseph Kony mu ICC nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okulumiriza nga bagamba nti nedda, Joseph Kony gwe mwakwata si mutuufu. Joseph Kony omutuufu ye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ng'abaana bajjayo obujulizi ku social media ne kitabula nnyo ICC, era ne kkooti n'esooka eyimirizibwamu oba ebiseera ebyo kyabijjukira. Era ne bayisa n'etteeka baga ICC tegenda kwesigama nnyo ku social media kubanga ebintu ebyali bigenda mu maaso byali bikanga, byali bitiisa. Kakati by bad chance singa Muhoozi Kainerugaba gumala ne gumukka ne bamutwala mu ICC, mpuliriza ayinza obutawona kubanga emisango egiyinza okusombebwa mu embuli egy'okutyoboola eddembe ly'obuntu mingi nnyo. Ng'ovudde wano nti olwedde yazzadde emisango nti kati n'oba oyagala mutwala mu High Court omutwalayo olw'ensonga nti nno yattattanadda oba yamenya ssemateeka w'eggwanga nga bo aba UPDF etteeka eribatwala yalimenya dda. Nagambye etteeka lino teribawa mwaganya kwenyigira mu byabufuzi, naye Chief of Defence Force yenyigira dda mu byobufuzi. Ate ng'etteeka ligamba oyo yenna ayina ayagala okwenyigira mu byobufuzi ayina sooka kwambulamu uniform then n'asooka joining ebyobufuzi. Ago gonna amateeka bagattattanadda. Ne bannamateeka bakimanyi bulungi nnyo, n'abaagabaga bakimanyi bulungi nnyo nti kino kyakwonoona ggwanga. Buli wotandika okuttattana ssemateeka w'eggwanga n'oba nga tomuwadde kitiibwa n'omuwewula n'aba ng'ali useless, nga tali waffe, kitegeeza eggwanga ly'oba otoniyizza. Eggwanga lyonna ke libeeramu ng'amateeka tegakola oba olinafuyiza eggwanga liba likyali wansi nnyo kubanga empagi ez'enkizo ezisinga okuba nga ziddukanya eggwanga n'okulifuula stabilize ng'eggwanga lyo lirina amateeka ate nga gagobererwa. General Muhoozi Kainerugaba, Uganda's chief of defense forces and son of President Yoweri Museveni, posted a message on X accusing the US Embassy in Kampala of hiding opposition leader Bobi Wine. The accusation was explosive. Coming from the commander of the armed forces of a key American ally, it immediately raised alarms. Even more dramatically, the general announced that Uganda was breaking ties with the United States.
For a country that relies heavily on US military cooperation, this was no small declaration. Then came the reversal. Barely an hour later, General Muhoozi deleted the post and issued an apology. He claimed he had been fed incorrect information, praised Washington as a great friend of Uganda, and insisted that relations would continue as normal. But in diplomacy, timing matters, and so does credibility. The apology failed to calm the storm. In Washington, the reaction was sharp and unforgiving. U.S. Senator Jim Risch, the Republican chairman of the Senate Foreign Relations Committee, publicly rejected the apology. In a strongly worded statement, he said the Army chief had crossed a red line and that the United States must now reassess its security partnership with Uganda. He warned that sanctions and reduced military cooperation were now on the table. His message was clear. Someone who is both the president's son and a likely successor cannot simply delete tweets and issue hollow apologies after making reckless claims that put American personnel, U.S. interests, and innocent lives at risk. This was not the first time Senator Risch had raised concerns about Uganda. Just weeks earlier, he had sharply criticized the country's recent elections, comparing them to controversial polls in Tanzania. He described Uganda's vote as a hollow exercise designed to legitimize President Museveni's 7th term and nearly 4 decades in power. According to him, Uganda's ruling system prioritizes domestic control through political violence, abductions, intimidation, and the misuse of state resources. He even accused Uganda of exporting instability to the region and urged the Trump administration to reconsider its security relationship with Kampala. The stakes are high because Uganda is not just any partner. It plays a central role in regional security, particularly through its military deployments and cooperation in East Africa. American support provides training, intelligence sharing, and resources that strengthen Uganda's armed forces and influence. To risk that relationship over provocative online statements is widely seen as reckless. At the heart of this crisis is General Muhoozi's long history of incendiary social media behavior. X has effectively become his political battleground, a place where he issues threats, insults opponents, and later deletes or retracts statements. His main target has been Bobi Wine, the opposition leader who challenged President Museveni in the most recent elections. After Museveni was declared the winner, Wine reportedly escaped a military raid at his home and went into hiding. Since then, the army chief's attacks have intensified. In some of his most alarming posts, General Muhoozi described members of Wine's party as terrorists, claimed that dozens had been killed, and suggested that Wine himself would be next. He issued a 48-hour ultimatum, warning that if Wine did not surrender, he would be treated as an outlaw or rebel. These statements shocked many observers, especially given that Ugandan law prohibits serving military officers from engaging in partisan politics. Critics argue that such language from the head of the military blurs the line between state security and political persecution. The situation escalated further when another raid was reportedly conducted at Bobi Wine's home, during which his wife was allegedly assaulted and threatened. Even while in hiding, Wine has continued to taunt the army chief online, repeatedly challenging him with messages like, "Catch me if you can." His exact whereabouts remain unknown, adding another layer of tension to an already volatile situation. Driven by frustration and impatience, General Muhoozi's verbal attacks eventually extended beyond domestic opponents to the United States itself. That move, more than anything else, appears to have hardened Washington's stance. Despite the apology, American officials have made it clear they are not prepared to simply move on. For them, this is about accountability and stability. A military partner whose top commander makes impulsive accusations and policy declarations online is seen as a serious risk. As things stand, no sanctions have yet been imposed, but the warning from Washington is unmistakable. Uganda's actions are now under close scrutiny, and future cooperation will depend on demonstrated restraint and responsible leadership. The Trump administration faces a difficult decision, whether to maintain strategic ties despite growing concerns, or to send a strong signal that reckless behavior at the highest levels will carry consequences. This episode highlights a deeper truth about modern leadership. In an age of instant communication, those in power must understand that their words can shake nations. A general's tweet is not casual speech. It can destabilize alliances, threaten security, and damage trust built over decades. Once that trust is shaken, rebuilding it takes far more than a quick apology. Uganda now stands at a critical crossroads. The choices made in the coming days will shape not only its relationship with the United States, but also how the world views its political and military leadership.
Yes, oli ku Yugi Update TV nyongera okukujukiza gwe mukwano gwange atannatweyongako okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako obulambalamba. Kakati mmwe nsiima nnyo mmwe abajja mu comment section abalikinga nammwe abasharinga abatambuza vidiyo zino. Nagambye kyekyoka ky'osobola okukolera channel eno vidiyo ne zitambula bulungi nnyo nsobola okuba nga twerwanirira nze naawe oba oli mu diaspora oba oli waka ku butaka ffenna tulina kukolera wamu bukuyege okusobola okulaba nga tutambuza enjiri ey'enkyukakyuka. Kakati entabo enno nga bwe nkugambye kutandikira yatandikira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okwekweka bwe yeekweka n'atandika obbabuzaako emirembe ne batandika okweyogezayogeza ne batandika okwogera speculations ne boogera simulations ez'enjawulo ez'abaviirako akabasa. Mu kwekweka kino kyawaliza Muhoozi okulowooza ennyo n'agamba Kyagulanyi talina magezi gasobola kutubulako waati, ateeka okuba waliwo abali emabega w'ekino ekintu, waliyo abali emabega w'okubula kwe era teyali mulala olunwe yaluvaayo n'alusonga, yavaayo n'asonga olunwe mu ggwanga erya US. Yagenda butereevu kwembase n'abagamba nti mmwe muli awo ne mulowooza tetumanyi bye mukola, twabaguddemu, mmwe muli emabega w'okubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja ne bagamba ono atusibako amatu g'embuzi tuliisengo ki, n'abagamba temwewakana. Abasajja ne basirika n'oluvannyuma Muhoozi yavaayo n'awandiika posita eraga okwetonda ng'agamba nti namaze ne nkola investigation ku social media ne nkakasa nti bye badde baŋŋamba byadde bikyamu era Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mikono gyammwe, era n'asaba apology, of which apology yagiwandiika bulungi nnyo. Naye waliwo omukulu eyabiyingiramu Senator w'eggwanga erya America n'agamba yo apology is rejected, tekkiriziddwa kuba togenda kukola all of statements ku Twitter ng'ozisangulawo ng'otatana ekitiibwa kya US. Yagamba Muhoozi kyabadde tamanyi statement ze yakola nti bo tebakyalina nkolagana na ggwanga lya US mu byokwerinda mu diplomatic ties. Ekyo yakyogera ate ng'ali high ranked officer senator kyeyeesibako. N'agamba tosobola kukola bukozi statement eyo n'ogamba nti nno ffe tugenda kubeera nga tukkiriza just apology. Ky'oba omanya wakule osinze red line. Era senator kino kye yayogera kyali Muhoozi kino ndowooza mu kukyogera teyamanya kiki yali ayogerako, teyamanya buzibu ki bw'ateeka mu ggwanga lye nga Uganda n'obuzibu gavumenti bwe bweyolekedde, kubanga we nagamba Uganda is a dependinga nnyo ku mawanga amalala, ekyo olina kimanye. Kakati okubanga America ejjeemu enta kuba yagaba bakole n'okunoonyereza mu byonna cooperations enkolagana gye tulina wakati waffe n'eggwanga erya Uganda. Ekigambo ng'ekyo kiba kyogeddwa nga kiva mu Senator kitegeeza nti nno bagenda tandika okulingiriza buli kamu akadde kateekebwa mu ggwanga erya Uganda n'enkolagana yaabwe mu ngeri ya security wise bongera ku byokwerinda. Kitegeeza masekati g'amawanga gano abiri obwesigwa buba buweddewo. Njagala ojjukire Essigwa omulundi ogwali gusoose Senator ono okwogera yali yavaayo dda mu elections ezaali zigenze maaso mu kalulu ka Uganda mwaka guno gwennyininyini, n'akola comment ng'agamba nti nno akalulu kano akakubiddwa mu Uganda temuliimu bwerufu na bwenkanya okuggyako kaateekebwawo okusobola okukuumira abakulembeze mu buyinza nga buli kadde beerankingako ebisanja ebirala. Kati bwe yamala okukola okwo okunoonyereza then n'asirika ne bagamba Uganda gwe kyemumamanya tubataddeko amaaso, bagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni tubataddeko abiri tubatunuulidde tubalaba. Kakati ssaawa zino wenjogerera si Senator yekka yakakulitisayizinga ku nsonga
bannamawanga bangi abavuddeyo okwogera ku nsonga egenda mu maaso mu Uganda okuva mu ggwanga erya UK, erya US, mu Germany, balooya abakukonivu bavuddeyo okwogera ku nsonga eno era bagamba nti Donald Trump ateeka okuvaayo ne yeesowolayo abeeko ne kyakola. Era seneta yagamba baako ne kyokolera mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ng'akataayi tekannasala kati Trump byamuweddeko. Naye nga bwe nagambye Trump akyasobola okulawo akatiisa olw'ensonga nti kyabadde ayagala kifunye kiyandiyeeguyizza mu Yoweri Kaguta Museveni yakifuna ekyokusemberera eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kumala ajjukira mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yekka wano mu East Africa deploying amagye ogenda okulwana eri mu Eastern region eza Democratic Republic of Congo eyo mu Ituri provinces. Kati ebyo byonna bifo bijjuddemu ebyobugagga ate nga ye Trump kye yali ayagala okukola kwe kusayininga endagaano eno ey'ebyobugagga n'eggwanga erya DRC nga kikyafa ng'agamba nti nno singa n'atandika okuba nga extractinga coltan, cobalt okuva mu ggwanga lino erya DRC lijja bayambako nnyo okubawanirira mu ntalo ezigenda mu maaso naddala olutalo olugenda mu maaso olwa Ukraine n'eggwanga erya Russia. Beetaagira ddala tantalite oyo ava mu coltan era wano mu ggwanga erya DRC coltan wasingira ddala okusimibwa mu bungi. Kakati y'emu ku nsonga eyayagaza Trump okugenda mu agreement n'eggwanga erya DRC. Kakati wabanga Trump yamaze dda okulikisenkana Felix Tshisekedi president w'eggwanga lino erya DRC kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno bitono nnyo bye yeetaaga ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ono yadde bamwagala nga regional keeper akuuma emirembe ku ssemazinga wa Africa. Bamutuma Somalia, bamutuma entalo, ebyo babadde bamwetaaga. Ne kati ssaawa zino balaba nga bye babadde babikkirira biweddewo. Kati Trump akyasobola okukolawo akati entiisa kubanga wobeera nga America obeera nga tutambulira ku democracy nga democracy waabuusabuusibwa abantu batandise okugwamu batandise okubuuka nga toyina buwagizi na sympathy eri bannansiibo kitegeeza bo awo basobola okusangulako ku political table. Era mwabadde beeraliikirira singa mwami Yoweri Kaguta Museveni alekulira ensi eno tulowooza ffenna tulina ekirowoozo nti Muhoozi Kainerugaba yandituula ku ntebe naye kino njagala nkikubuulire bano abasajja balina akaseera ke balindiddemu. Ffenna tuli wano tupanikinga tetumanyi kikiddira naye bano abasajja babala empiki kkiriza obagaana kasaamala okukola statement ezo tiwakulosinze red line ate n'ekirala tubatunuulizaako amaaso kitegeeza eggwanga lyonna liba litunuuliza Uganda amaaso era kyonna kye baagala okukola basobola okukikola. Nagambye Uganda tebalina nnyo kye batwetaaza ebyobugagga tetuyina wabula ffe tuli ba regional keeper tukuuma ntalo tutebenkeza mirembe mu mawanga amalala newankubadde ezaffe zitulemye okutebenkeza. Insecurity mu Uganda eringa insecurity naye ate tugenda ne tukuuma ewalala abaana ne bafa ssente z'omu bw'omusolo ne zigenda kati yeeyo Uganda gye tulimu. Nyongera okujjukiza oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okutuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo sharinga commentinga. Kakati kino kikulaga ki? Obadde agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyakoze akoledde ddala omulimu ogw'amaanyi ennyo era temulina kye mumubanja okulabisa obulabisa gavumenti yaffe ebikyamu byegenda mu maaso n'okukola n'okuteekawo demokurasi ow'ekimpatiira. Teri opposition yali evuddeyo ku exposinga mbeera ng'eno. Teri opposition yali evuddeyo kutangaaza ne lightinga abavubuka okusobola okuzibula amaaso gaabwe okutandika okukayanira ku buyinza bwabwe okukayanira eggwanga lyabwe. Kino ekintu kikoleddwa jjojjuuzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakakola ki? Yakajja. Kati so mwaba mubanja buli kimu kyabadde ateekeddwa bakolera akikoze kakisigalidde mmwe eiza mulyamu olukwe oba mutambula naye. Biri ebintu bire bisobola okukola eiza mutambula naye oba mulyamu olukwe kuba kati amafuta yagabawa ye kati yeetaaga amafuta okuva mu mmwe mulina oteekawo embeera okusobola okulaba nti ekimala eggwanga lyaffe lyetaaga okuddizibwa mu mikono gy'abantu ne giva mu mikono gy'abawambi. Ekyo saanidde okimanyi. Mbagala nnyo sharinga
commentinga, likinga. Oli ku Yugi Update TV kwa adosinzo bango tuuliriza. Mweraba.